Nagamba nti sente zisuula eddalu. Sente ziralusiza ddala abantu eddalu era abantu bangi abampadde obujulizi ne bangamba kyoyogera kituufu mutabani wa gundi yatunda ebintu bya kitaawe nga amaze okufa okuba olwo tetuddanga mumulaba ng'owazaba olugero olugero waweetaano n'abula okumala wiikisi 2 era waliwo ennaku ezo yankubye nanga nti waliwo omuwala eno nti weekakiri nti wayogedde kituufu senga we yamulekera ebintu nga senga teyazaala n'amulekera eka 9 yakoma gwa ddalu ne kati ali mu kkomera nga omwenda obugagga bwe bumusinga kuba yafuna sente z'atasobola kuwanirira yafuna sente ezisuka mu ntegeera ye n'atandika kuzza misango n'agwa ddalu bo balowooza basiba na mulamu tafunangako mabanja ge yafuna kutandika kuwamba bintu bye nga bwe yafuna ng'amaze okufuna ezo eka omwenda ez'ettaka ng'atandise n'okutundako so sente zisuula eddalu kati abantu teweewola osobola okusuula okugwa eddalu ate kiki ekitono ku bbanja si ku kiki ekitono ekitono ekyo tekisobola nakuga nti katonda ezo sente zakuwadde mu nsawo omutwe gwo gwe zisobola okuwanirira abaagutegeeredde nti kyekyo oleme kugwa ddalu kati gwe buli lwowaliiririra n'oteekako ze gutasobola sooka onyiga amapeesa g'omutwe gwo obwa kimbuyege busooke butereere abantu ekyo waga nti nno ate bayinza kifunanga ekivumo si kivumo tuli nange nina paase tewali nze benzikiriza nti obwa kimbuyege bo bali ku PhD beba Bill Gates